Abakulu b'emituba gy'abalangira basitukiddemu okutaasa olusozi Bumera olusangibwa mu lubiri lwa Ssekabaka Kimera Bumera mu Busiro mu ggombolola y'Emmende oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti luno abaagala ez'amangu baagala kulusaanyaawo. Aka akafuuti akatono ke tulwanira singa olwayo omuntu akatujjako akatono ako n'akujjako kino ekyene n'akatono ajja kakujja kutojja kukafuna kutuuka awo nze oba okutuuka awo nalondebwani Ssaabasajja. Kono tuweesa ekitiibwa nti twazze era ne tuteesa ne tukiikirira abalala ne tukola ku lw'olulyo olulangira tulina okuvaano nga tulina Katikkiro waawa. Yatuwadde Katikkiro abaddeko nga tatambuza naye ndowooza yamugaye kati ke kaseera dde mu bigere mu buvunaanyizibwa bwe mu butuufu bwabwo. Twagala lubiri kati nga luli bakwita bati abannaffe babiyita luli sitede lukyayungayunga. Bano babukereza nkokola ne bakuba tabamiruka mu lubiri luno nga gye basinzidde ne balangirira olutalo sinzigu ku yenna n'etantala okutwalayo ebyuma okwasa olwazi luno kubanga si bakukiza bintu bya Buganda kusaanawo nga batunula. Naye okubawa ekitiibwa muleke kutujolonga. Nabwe kityo omusajja aleeta ebyuma byambuse ayase olwazi. Bw'oba weetya, bw'oba tasobola kwogera, buli omu tugenda kumulumba nga bw'ali. Buli mubbi tugenda kumulumba nga bw'ali bakumumanyi. Bano bakulembeddwa mu ssentebe waabwe Kikule Alex wamu ne Ssaababiito ow'ekibulala Walugembe Samuel ng'abasomedde ebbaluwa eraga nti olusozi luno lwaweebwayo eddwa lwasibwe nga bategeezezza nti ettaka ly'Amasiro n'Embiri terigabwako liizi newankubadde okulitunda nga kuno kwe bagenda okusinziira okulwanira olusozi luno. Ennambika ku ttaka ery'enkizo mu Bwakabaka tekkiriza kugaba liizi ku ttaka ly'Amasiro. Bano bagamba nti lino jjogo na butayagala nsi ebyeyolekera mu bantu ng'ate Abaganda bennyini be batunda ebifo eby'enkizo eri Abachina kyokka nga China ne bwe kaba kayumba ka byafaayo teri gwe bakkiriza kukakwatako. Byemusaanyaawo neyo gye mutudde waggulu okumasamasa yali Ssekabaka Kimera. Naye ffe ebyokubongota tugenda kukola ki? Tugenda kubivaamu. Abachina abagulwa be baguze wano ewaabwe tosobola kubikolayo bino. Abaami ba Kabaka bano bakunze Obuganda bonna okuvaayo butaasa ebifo bino baleme kubongoota nga Kabaka bwe yabakalaatira ne balajjana ne Kabaka okuvaayo abayambe kubanga ababisaanyawo bakoosa linnya lye. Ye kitaffe Ssaabasajja Kabaka ali ku ki? Omukuumi gw'owatuwa afuuse nannyini ebintu abitunda olaba tukoze tutya Okuuma Obuganda buno ne tuzzaako ne Ssaabasajja n'ebirala byonna ebigenda ne tuteeka okumanya kiki tuli n'obuvunaanyizibwa. Tuzze tukulaga amawulire gaffe ag'enjawulo ng'abakulembeze mu Buganda bavumira ebikolwa eby'okusaanyaawo olusozi Bumera nga bano bawera nti si bakussa mukono okutuusa nga basuuzizza abo abaagala okusaanyaawo ebifo by'obuwangwa. Nkuyita yonna gy'oli Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi jangu otaasa Obuganda nga Ssekabaka Mutesa we yataasa ensi eno ku bayaaye bano bayaaye Ssenkulu wa Buganda Land Board tufunemu olukiiko lwawamu nga tulina abavunaanyizibwa. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku KSTV Agaleero.